sokera dala waliwo ebikamba yawo yakiwali bikayika ani yasooka tewali n'omukulu naye kakuli eddagala kyenamu Colgate sebo eddagala baliyita Colgate emitwalo 3 oje wangulidde musulo ekisooka tufune abalala bwewanguddwa abadde alemeddewo okay mwanguwe muteeke mu vibe muzeeyi kiki manyi temuli watuuse dda bw'oba olinnye bbaasi nga ekutwala paka ggulu ng'olinnye bbaasi okuva e Kampala ekutwala paka ggulu mayiro nnyingi nnyo eziryawo bbaasi eno ekutwalira ssente mmeka paka ggulu mukulu gw'osoosa okuyiga tunula kazimitwalo 6 sebo emitwalo 6 okutuuka obutuuse eggulu wano eggulu wano weewo sebo wali wakoma ddi okugendayo komayo December omulonde yagendera mu mwezi gwa nnaku nkulu emitwalo 4 temubojjezaawo yadde olukumi lw'ensimbi gibeera emitwalo 3 leero naye muve mu biri eby'ennaku enkulu bazipaaluulamu ababatakisi oba ababbaasi bantu bazibu abalala muliwa otiddeyo lasita otidde ojjako enkofiira abeeka bakulabe bulungi kitewasayinde kaviiri keeko baaba akaviiri teyakasayinde tugende sebo akatale k'owino kamanyikiddwa nnyo mu nsi yonna naye erinnya lyako eddala nga so owino keekaani aliwo asoosera ku kikulu mukulu gw'osoosa okukubako Kafumbe agambye kafumbe tali eri wansi eri tugamba owino wamma mulonde senti bali ku ddembe emitwalo 3 gikweyunidde mukulu kafumbe ddayo abalala mujje bannange mujjire mu vibe olaba munnaafuddewo nga gwoyingira tugende ani akulira ekitongole kya yunula njagala mannya ge ekyayunula akulira ekitongole kya yunula mama tewali amumanyi muli mu Kampala oli musuubuzi sebo ndi musuubuzi ani akulira ekitongole kya yunula gwe nkumanyi tewali abojjeza dda akabonero munviire bamuyita Eleni Catherine Kajina obadde omumanyi badde mumanyi wadde omumanyi naye nga wati saawa eno oli mu nsi 5 tugende ku banka zino 2 njagala ombwire banka eyasooka okusookawo wano ddala mu Uganda eyaffe eya Stanbic wamu neya Barclays eriwo yasooka mu Uganda omukulu yasoose ono Stanbic Bank wangi taata Stanbic Bank Gonde musayi wangi Barclays emitwalo 3 ekyo kibadde massive nga alina kumanya kino bwe kigaana Barclays eyasooka tugende ekibuuzo ekiddako musibye ogumye ng'ondinga atidde mukulu ogumye okay katugenda n'ekibuuzo kyaffe ekiddako okuva e Kamoocha okutuuka e Bukoto waliwo amasundiro g'amafuta ameka mukulu gwosoose gali amasundiro g'amafuta 3 ogamanyi mbulirayo amasundiro nkuwe yameka sebo agasatu bwoba ogamanyi manyiko erya Rubis yes sebo hayi lulimu manyiko n'erya Shell oyo gabiri waliwo n'erisemberayo ddala erya Kamoocha badde mayogera dderabira okay weebale nnyo tufune yaddako tugende ku kibuuzo kyaffe ekya namba 7 muze ani minisita akulira ebyabulamu wano mu ggwanga Uganda akulira ebyabulamu omukyala Jane Ruth Acheng omukyala mulonde wamma Jane Ruth Acheng emitwalo 3 tolonda Jane Ruth Acheng yakulira ebyobulamu yakola nnyo erinnya mu covid wano eno tugende sipiidi yayiriyiri tugende obwo bayita obunkenke mu kibuuzo ogumye taata watutaasizaayo lulino tufunirayo ku kasente bodaboda erina namba plate mmeka munnaffe owa Soloti sembera kazinda lusaagala weekwase erina namba plates 2 esooka ebeerawa esooka ebeera mu maaso endala mabega maaso waliwo basiba namba plate muzeeyo okikakasa ovuga boda emitwalo 3 ogyewangudde namba plate 2 zibeera ku bodaboda bakomyewo mukulu mpozi waŋŋambye ameka okay tugende
tugende ssebo. Kizimbe ki wano mu Uganda oba mu Kampala ekisingamu saluuni ennyingi era nga nnungi? Kizimbe ki mu Kampala ekisingamu saluuni nga nnyingi era nga nnungi wano mu Kampala? Ekizimbe tulinawo Mapeera, tulinawo Wino, tulinawo Mutaasa Kafeero. Kiganye nze essebo kizimbe ki wangi taata sembera kazindaalo discount mall kisangibwawa sembera Kafumbe Mukasa wa Kafumbe Mukasa kati nkulabye okolerayo mirimu ki ebimu lwaki wanimbye nti ova Masindi omulonda tamulonda ekizimbe bakiyita Gatherland munnange mweddireyo omusajja Okay, tugenda ku kibuuzo kyaffe ekisembayo ekigambo tonninyira. Ekigambo tonninyira bw'okiwulira okitegeera bulungi. Kitegeeza ki? Gwe bw'oba okiwulidde ekigambo tonninyira kitegeeza ki mu lulimi mukulu? Ekigambo tonninyira awo we batundira ebyokulya essaawa z'akawungeezi olw'eggulogulo. Bw'obeera gwe kwegamba olw'eggulu akawungeezi n'ogenda n'ogamba ngenda kuliira waliwo tonninyira. Oyasangibwa ebyokulya ebyo. Nkodde emitwalo 3. Genda olwirwa n'ogulamu tonninyirawo. Wowowo akatundu kaneeno bwe kati bwe kagenze ak'ebibuuzo 10 ebisooka. Oli mu programu ensitano Omannyi Uganda ku BBS Telefaina ne bannaffe Bakunta Production maaso ku lutimbe. Amagambo Airtel kalimu ennyukuta mmeka? Amagambo Airtel. Second T. Kalimu ennyukuta mukaaga. Ozoze kubala? Nedda ssebo. Ozoze kubala? Kalimu ennyukuta mukaaga. Disiperingi bakutiye. I, R, L, E, L. Kikubye obonero muwonde 10 bwendu teriyo muzanyo.